nsaba Katonda akomezeewo obulamu era nkusaba okole lisiti y'ebyo bye bayita obulamu. Mu night prayer eno ku Lwokutaano luno lisiti eyo obeere ng'ogiwanika mu maaso ga Mukama omugambe taata nsaba onkomezeewo obulamu. Nsaba onkomezeewo obulamu. Obulamu life n'obulamu health. There is a difference between life and health. People have life, but they are not healthy. Abantu balina obulamu naye si balamu. Kati Katonda baaga nti ndikomezaawo obulamu. Ategeeza nti ogenda kuva ku makerenda ago agafuuka ng'omusango omuloope. Ategeeza nti ogenda kuva ku gayisoyiso ago agafuuka ng'omusango omuloope. Ategeeza nti ogenda kuddizibwa obulamu bwo olubereberye tiwalina lipooti zakuba na sukaali. Olubereberye tiwalina lipooti zakuba na pressure. Olubereberye tiwalina lipooti zakuba na alusa. Olubereberye tiwalina lipooti zakuba na TB. Olubereberye tiwalina lipooti zakuba na kansa. Olubereberye tiwalina lipooti zakuba na HIV AIDS. Olubereberye tiwalina lipooti ezo zakubaako mayembe. Tiwalina lipooti z'abalubaale. Kyatandika butandisi. Nova mu bulamu bwali olimu n'oyingira agaloota agabi. Kyatandika butandisi. Nova mu bulamu bwali olimu abantu ne batandika okukyawa. Kyatandika butandisi. Naye Bayibuli yayogera mu kitabo ky'omubuulizi. Omusajja oyo Mukama gwe yapakira amagezi. Essuula 3 olunyiri olusooka nti buli kintu kyonna ku dduniya eno kiba n'ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okutandika ate n'ekiseera eky'okukomekereza. Kale buli ekyatandika nga tekyali kitundu kya bulamu bwo kigenda kutuuka ku nkomerero yakyo mu kisiibo kino mu linnya lya Yesu.